Lord Mayor Elias Lukwago Mwenyamivu n'abakwasisa amateeka mu kibuga nti bano basusse okutulugunya abantu. Lukwago abadde abulira abamu ku bakulembeze ba KCCA ebiina okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 n'ategeeza nti bano bakozesa abakanyama be bayita ba RRU olwo ne batulugunya abantu ssaako n'okubabba. Kiringente yajjanga we enforcement n'afuuka ow'RRU kaakati ali ku katale n'akasero yeeyita musuubuzi n'akagulira. Kiringente yagulira akatale w'RRU yasalawo ki ekikolebwa mu katale n'akasero, ani alina okukabeeramu ani atalina kukabeeramu, yagabe mu ddaala. Ono ayagala n'akabinja kano kagibweyo kubanga tekali mu mateeka. Ifo gye babadde batuula mugabiriza bayimujambuka tugenda kufaafaagana ne ttiimu eyo. Mwe muva abamu abakola effujjo, waliwo omu agende n'akasero. Okusaba kwa Lord Mayor kijidde mu kiseera nga n'embeera y'ebyemirimu mu Kampala eyongedde okugootaana ng'abantu abasinga tebalina mirimu beeyiya bweyiya ng'enjogera bweri. Bizinesi wakateeka wasanga space. Kaakati ffe ng'ekitongole ne gavumenti mu kifo ky'okuyamba abantu bano enforcement n'ekeera abali mu uniform n'abatali mu uniform. Kati tubadde tukyali kuba uniform ne gujja bagira ne wajjawo akabinja ak'abalumira mwoyo ak'eyita RRU akagundi akambali bya bulaka wesanga beekapuse ne mugambutusi bambadde combat tisa bataddeko ennyota ne bakirira bakuba bulingi. Omulodi ayongedde okwogera ku by'enguudo mu Kampala nti mu kiseera kino zikyali mu mbeera mbi era wasaanidde okukolebwawo ekyenjawulo. Nabbanja Prime Minister ye teyakomera kulanjana, yawandiise n'ebbaluwa n'agamba ngo byekugula ku nguudo sikyategeera ne bwe kwafuna kontrakiti siritegeera. Ndowooza Mukama wange yalanjana simanyi alamentinga kati eggwanga lyonna tugenda kubeeraawo mukulamentinga kukulajana. Tugamba ng'ekitongole wateekeddwa okubeerawo ebikolebwa. Ezo junctions eza JICA 27 bwe beetooloolera bati ze baasangako omuddo emu kuzuwa lw'ennuma ya Grand Prix eriko ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa. Situlaba na kusalawo kigenda kuddawo naye yekusiira okuvaawo wabeere nga emmotoka zijjawo nga tewali round about sobanga mukujjawo round about 27 nene ze baatandikako zigaana tugamba omwaka guno tetugusukka nga round about zituzinawo. Ebijja esemuse ino bimaliriza mu first quarter